Webale kwekumira ku Bukedde TV kwaniriza nnyo programu yaffe ono e Kampala. Nze Simon Maseruka okugikwanjulira. Olwaleero tugenda kutunuulira ebifo ebisinga obukyafu mu kibuga Kampala. Tutandikidde wano mu Kampala Central, eggombolola ekkulu ery'omukulu w'ekibuga. Nga bw'olaba eno e Kafumbe Mukasa, kyekifo ekimu ku kisinga obujama mu kibuga Kampala gye tutandikidde. Twogera n'abaayo batubuulira lwaki Kafumbe Mukasa alemeddemu obukyafu. Weewaawo akyali mu kibuga wakati. Ki ekyandibadde kikolebwa? Abatuuze abakolerayo bo magezi ki ge baweŋŋana? Tuula okalire onyumirwe emboozi yaffe. Naye gwe naawe ali ku TV osobola okutwegattako ng'okozesa obubaka bw'essimu. Wandika ekigambo Kampala, lekawo akabanga, sindika ku 8338 otutegeeze ku nsonga y'obukyafu mu kibuga Kampala. Kasasiro nkuba bwetonya tuwunyira ajura motoka tiziyitawo abajja kugula ebintu bwe baba bajja tebalina we bapakinga aho kuyita tewali ebisooto. Ate yeffe bananyini baffe bakama baffe ate tubawa sente batujjamu za kasasiro naye kasasiro tebamugjaako. Bw'oyogera bakugamba avaawo noonya walala w'okolera. Kati awo nisalamu nituguma gamba katuguma. Mugenda mukimanyi? Tugenda tukimanyira naye tukimanyi kati tulya tusiiba njala kubanga tosobola kuliirawo emmere awo ku kasasiro awo. Naye nje gy'oba ofunako 10 oguma. Kati ono kasasiro abaddewo yatandika ddi okubeerawo? Okumuyiwawo awo. N'abantu n'abamuyiwawo mubatunuulira temusobola bagaana n'abamuyiwawo? Ate tubagaane era bamutongoza nti bamuyiwawo. Baali bamuyiwa eri emanju ne bamugjayo ne bateekayo abamanda ne babagamba bamuyiwawo. Kubanga tulina bwe twogera. Bw'ogamba temumuyiwaako etteeka baaliyinguza kasasiro bamuteekawo. Ange ekkubo lino si bwe lyandobadde. Ekkubo mwalikkiriza ne kasasiro naye wuuli. Kati twandikoze eki? Kati gwe bw'olaba ebisooto ebiri wali byonna kati wojja kompuleyiningira kasasiro eno. Kati singa bakoze ekkubo kati ne kasasiro eno teyandobaddewo. Kati tusaba batuyambe batukolere ekkubo kati kubanga n'omuntu ali eno akolera Kafumbe tayerowooza mugamba ngu ali eno mu kibuga Kampala. Ekkubo lyo ndaba lizibu naye kasasiro ndaba abatuuze tusobola okumwerwanisiza ffe ffennyininyini. Naye mwe ng'abatuuze ki kye mukozeewo? Kati fe abatuuze twandibadde tukikola kubanga singa ekkubo lino balikola ne kasasiro tesobola kubeerawo. Tesobola. Naye bagezaako mbagiyoolako kasasiro. Bagiyoolako naye kugamba ekkubo liri bwe lityo. No, singa bakola ekkubo lino ne kasasiro teddawo wano baginoonyeza ekifo ekirala ne bagisaawo singa batukolera ekkubo. Kasasiro oyo gwe mulaba talina programu. Tetulina bifo bituufu bwe tuteeka kasasiro. Tetumusalawo obusazi muyiwa mu luguudo naye bakama baffe batugamba mumuteekaawo. Osiraba olw'ensonga tetulina bimotoka na dustbin. Tulemesa kubanga nawe bw'olaba ono ye Kampala olina okuyiiya wobeera w'oyiiyiza. Kati bwetubeera we tuyiiyiza naye mu mbeera embi. Kati awo kyafuuka kifo kya lukale kya kasasiro. Tetumanyi naye nga bwe tutyo bwe tukola eyo mbeera gye tukolera. Bagamba bakulembeze sebo kasasiro atuyisa buli babagamba abakulembeze munnange tetumanyi ani atwala kasasiro oyo mu maaso. Okiraba kubanga nsubira bw'ongamba nti lwaki tetugamba abakulembeze baffe ate nga naye akolera wano kitegeeza naye ayinako abamusukkulumyeko gw'aba alina okugamba kubanga sirowooza nti nsobola okukola ne mukama wange naye ng'alaba kasasiro oyo naye ng'amusanyusa kitegeeza naye aba alina gw'alina okugamba abamusukkulumyeko. Tebatusaba ssente za kasasiro. Kasasiro oyo si ffe tumuyiwa nawo. Abamuyiwa baveeyo mu Owino ku Lubiri bamuleetera ku mamotoka.
kasasiro yandibaddeyo kati kubanga njero gibayonjamu ekibuga oba olina byokora kasasiro olina okola nti ofunye akafutiya nomuteeka emotoka bwebezi ngaokola ki omuteeka kusoma kimukola kimutwala emotoka kyogamba yejjadde buli lunaku erina okurupooti yola kasasiro oyo tubakunganyiza ku makubo emotoka ejja buli lunaku naye kasasiro akyaganidde mu kitundu kyammwe ekyabwayise ekimu kugisinga obukyafu kyaganyiddemu kubanga nobutuuka emanju eyo nemyala bagigogodde kasasiro oveera babiyolamu mumwara kati abakozi bawera babaka CCA bayora bumwara gona yugusinyera yono sanga myonjo kubanga bali kufanana bwe kuteneka bano sanga byona bijudde eno bikungulu eno nyakati buru nakubayina okubanga bajja bawe bayora mwara baguyolamu ebisasiro kimu kyona oveera tukyali mumwara abamu gye tuyise batugambye tebalongosa ku kkubo kwokakwoka naye omudeyo tebalongosa abakulimba ebyo bakulimba abatayagaliza bulungi bw'ekibuga nga bwekitunda kati sibwe kyekyakiringa kiri ekyedda tebikyalinga byera ebyedda kubanga nawe kati noboba otambula olabe amazzi bwenkuba bwetonya amazzi gakola ki gatambula mangu mangu naye gwe okulaba okuboza kyekiremeza kasasiro bayise tekyali mu kasasiro nga wedda kubanga bayise muluddemu mazemu emyaka 4 mazemu emyaka 25 naye wali osanga ebintu nga bijjudde ku makubo buveera enswera nga zinyooka buli kimu kyona osanga naye kati buli ssaawa yona babeera bakola ki olwosuula kaveera bagana kutwala n'okutwala kati embeera ya kasasiro teryawo nti obukyafu si bwe buliwo kati nti bwe bungi nnyo bukiryawo kati obuzze bukendakendeera ate okuwunya kasasiro baba bakisema kati bajja kusizibikira esogamba nti obukyafu tibuliwo tibukyalinga buliwo bwedda kyalibadde kino ekyo naye kasasiro yandibadde nga waali ng'asinga naawe bayodde buli lunaku bayora tulabira ddala ng'omulembe mugunjufu gusomye nnyo batambudde nnyo ebweru balaba ewaabwe ebweru nga bwe batunula naffe tubiraba ku TV ebibuga byayo naye tunuulira wano walinga n'ekyalo oba mayiro mmeka oba management yembi kulwanaganayo musite council musite authority simanyi ntano zisuse baganya okukkaanya bonna ba muntu ogwo bazukulu bannambi naye baganya okukkaanya anti era kakati era ffe abantu si ffe twasima bino okulemera wano ekibuga ekiramba ddala ddala n'olaba nga wano waliwo ekintu bwekiti kyakyewuunyo kiba kyakyewuunyo nyo okulaba ekibuga ekiramba ekirina n'obukulembeze obwasemberera abantu so nga edda ng'ekitebe ekikulu kyabanga mu city council naye ng'ate bikola nnyo ekitebe ekikulu kyabanga ku city hall ng'eno bubulanki bwo bwe bukola bino nga bw'olabanga edda bakolanga piida buli mayiro 5 oba 10 nga kubako obuyumba obuddaabiriza ki enguudo okusaawa okuzibikira ebiraka ekitakyaliwo baba wangaddeko tulaba nti ebintu byakkabuzi bwenga munabwayise tutwala okuko nga twekwasiza nti tulinda bekikwatako kanso simanyi bakansala kati waliwo amateeka agafuga ekibuga kino tojja kuva eno gwozibikire wano tojja kuva eno oyole kasasiro wali wadde olina gy'omutwala bajja kukusiba kakati ku mulyango ate gyali kakati ku mulyango ojja muyoola naye ate onoonye kati ku ssaawa zino gwomuteeka nga tolabawo ate olinde ku makya ennyo era ojja kusanga bijjudde wali ku mwala oba mu bikutiya oba ki abalala babiremererwa ku makya ennyo osanga biriwawo ya abitadde mu kifo kyo kati nga mubwayise muno njagala tumenyereyo obutundu bwamanyi ti wano ne wano ewasinga obukyafu siwadde emino okugendayo Kimombasa awo kika kati Kimombasa kika kikyafu nnyo naye Katonda yatonda abantu baffe ng'abantu oba abaddugavu ba wano obulamu tulina bungi kubanga singa omuzungu ajja n'asula omutawangaala wiiki esiri twalinanga egombolola nga yo teeka mu bifo nga bino eyina okuyiwamu eddagala buli awali akataba nga bagaba n'eddagala lyaki ly'emmese biki ng'ekibuga omulembe guno gwafa emirembe ffe njogerera mirembe gya 67 68 nga tosobola kulaba bino wano
ngana abantu bayonjo tolundiramu nte tolundiramu mbaata ng'amateeka go gamanyiddwa tosobola bireetamu byo noobirundiramu binazanyirawa binaliirawa bijja kufa kuba mu bitaba bateekamu eddagala. Tukyali ku nsonga y'ebifo ebisinga obujama mu kibuga Kampala gye twasoose eri ebwayise embeera wagirabye saawa eno tuli Kaleerwe wano ku Northern Bypass kyekimu ku bifo ebisinga obujama mu kibuga Kampala. Tukyebuuza ffe ng'abatuuze tuyinza kukola ki okulaba nga tumalako obukyafu kuba tusukkiriza okukaaba nti abakulembeze kyo kirabika kigaanye fe abatuuze kise tugenda okukolawo. Osobola okutwegattako ng'okozesa obubaka bw'essimu, genda mu ssimu yo wandiika ekigambo Kampala lekawo akabanga sindika ku 8338. Nze mpita Abdulatif Mugisa ndi mutuuze w'ettula Kaleerwe wano wetukusanze wasinga obujama kiki ekitiibwa ekiri ku Kaleerwe obujama bwa Kaleerwe buva ku bintu binga bibiri naye nga basically biva ku City Council. City Council kyetusaba etukolere ekintu ekisooka kiri kimu etuleetere container tulina containers ntono niwe tuno wano wonna kuli okuba no kukuuka eri wonna tewali wadde container n'akamu which means nti abantu bakoleketingira gundi kasasiro balina bamuteeka basula busuuzi basanze. Ate ekirala emyala gino gyeba Kaleerwe kinga kitundu kya lutobazi emyala amazzi agava Ntinda Bukoto wonna gagukira gaja ne kasasiro yenna gatuuka ne gafladinga kasasiro asigala mu myala egyo egizibikira nadda ne mu luguudo ombwa ezifudde bikina basulo. Olwo obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abatuuze buli ludda bakulwanisa obukyafu wano. Obuvunaanyizibwa bwaffe City Council yeyina okutuyamba esokerete containers singa wanabeera containers kyangu kyamugamba nti mugize kasasiro mumusuulo naye kati onoonya n'awantu wosula kasasiro tewali. Tunakomya enkola ya container tetukomya omubuzibu bw'okulwanisa kesisi okukomawo ku bikimanga buli lunaku. Gwe mulimu gwayo kubanga etujjamu ki etujjako omusolo gulina okugira kasasiro oyo etuyambe ete containers manyi kijja kuyamba Kaleerwe okubeerako yadde ng'obudde ku kyemyala nga temunabakaabira kesisi bakansala kiki mwe nga batuuze ki kyemukolawo okwejjako ekizibu kino kuba kiruma bali kyetukolawo webagamba abantu balina okusula kasasiro bamusuulawo naye olwokuba abantu tebava mu maka gamu ono bamugamba okusula kasasiro wali kati omuntu ayitana agenda mu lufula nga abasinga abaamuno anoonya wasula kasasiro nga tewali naye kati ffe ng'abaamuno osobola okumanya omanyi nakaguni kakasasiro akaveera kateekebwa kasasiro wamuyiwa City Council wajja namuyiwa n'ebitiyo namutwala motoka za kugamba ekikolo mu kiteezi. Kasasiro ssebo era twagala mukuŋŋaanya mu kufuna kimotoka kimutwale. Naye kye kimusibye lwakuba badde enkuba nga nnyingi omusajja tasobola bikola ki bijjayo bulungi kati mulabye naŋŋamba kanzija badde alina byatwala. Temulina bakulembeze abakulembeze kale wano ffe twekolamu nga ffe abaawano ka eriya kaffe twekuŋŋaanyamu obusente tusobole okukola ki kulongoosa ka eriya kaffe naye nga tetuli nti nno mukulembeze gundi gwe tuba tuyita akole ki atuyambe ffe tukikolamu nga ffe bannanyini ka eriya kano ketukola ki tukoleramu. Tokiraba nti kuba lwaki temwekubire mulanga nemugenda wona okubira endumu mpaka ddi era ne boona okuba bajja kugamba kola ki emmotoka temugiraba era emmotoka bwenejja ejja kuba eyagala ki sente. Kati ffe kye tulina okukola ffe ng'abakolerawo tulina kwekola mu mulimu gwaffe ne twerongoseza awantu waffe ne wabeera nga wanyirira kuba ffe tukola ki ffe tukolerawo. Naye tekibakosa kasasiro ntabakosa mu mulimu gwaffe kubanga bye woteeri nnyingi nnyo wano era atukosa era naffe kye tubaddeko nakati era osanze twakamala okwogera waliwo kyeyamaani ali wano twalonda sanze twakamala okwongerako nze kati omusajja tumuleete abikuŋŋaanye tufune bufunyi mmotoka naye sente ezasondebwa ntono zaagala kukola ki ongerako kubanga kiri ekimotoka ekinajja kijja kugaba wakati w'emitwalo 3 oba ogumu ekitundu ate sente eziriwo ki ntono nambuuza sente mmeka ne mugaba waliwo singika 6 twongereko twongere tubagambe bongere bakole ki kimotoka mbadde manyi kyabwerere bya kesisi ebyabwerere
tekiwa kubanga era bwe tubikwata n'ogaa nti obisuulako babigobya baagala nga oba kiba kizze nti oba kizze nti kiri wano nga department yeeno nekikwata kakati muba mulina ekireeta nga mumanyi nti mulinawo temujja obbakola ki kuba abanaabyolawo era jakuga nti njagala sente abakyala bawano balina emputtu nobagamba otera bongera ne n'ab'entebe nnyini era bebasinga nabo okuyiwawo n'abali b'amayirungi